Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde kkooti enkulu mu kibuga Kampala yawa ensalawo yaayo ku musango ogwatwalibwayo munnakibiina ki UPC Dennis Admin NRM nga yeemulugunya ku bukulembeze bwa Ssenkagale bw'ekibiina kino James Michael Akena n'okulondebwa kwe ng'agenda okukwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga ekisanja ekyokusatu oluvannyuma lw'okumalako ebisanja bibiri ebijjudde ekintu ekikontana ne ssemateeka w'ekibiina kyabwe. Mu nsala ya kkooti eyali ekubirizibwa omulamuzi Bernard Namanya yakkiriziganya n'okuwemulugunya kwa NRM bw'etyo n'esaba Akena okugira ng'addako ebbali era ng'atagwanidde kukwatira bendera kibiina kino mu kalulu akajja ak'omwaka 2026-2031. Omulamuzi wa kkooti enkulu Namanya nga yeesigama ne ku nsalawo eyakolebwa mulamuzi munne owa kkooti ejulirwamu Irene Mulyagonja ey'omwaka 2020 eyalaga nti newankubadde obuwanguzi bwa Akena mu kisanja ekyasookera ddala ekya 2015 yatawaanyizibwamu wabula yagenda mu maaso n'okulembera ekibiina mpaka ekisanja lwe kyaggwako nga kati tagwanidde kubeerako kisanja kyakusatu. Newankubadde byonna biri bityo Akena olwaleero atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire nga tasalikako musale era n'ayanukula ekyasaliddwawo kkooti eno. Mu bigambo bye Akena ategeezezza nga kino bwe kikolebwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga ye yeeyingiza mu by'obufuzi byabwe. Akena agamba abalamuzi ba kkooti zonna eza Uganda balondebwa omukulembeze w'eggwanga ekintu ekikyamu nga bano balina kubeera ku ludda lwe nga kwotadde n'akakiiko ak'ebyokulonda era bw'atyo n'amusaba ensonga z'obukulembeze bw'eggwanga aziggyemu empalana alinde kalulu ka bwenkanya. So yes, I am not insinuating, I am making it very direct. Mr. President, let's have a free and fair election. Akena ayimirizza awamu n'okugoba bannakibiina kino bana okuli n'abadde akolanga ssaabawandiisi waakyo awamu n'ababadde kakiiko k'ebyokulonda okubadde Jack Kabuusu abadde akolanga amyuka akulira akakiiko kano ak'ebyokulonda mu kibiina kino, Naume Aisha kamishona ku kakiiko kano, Magero Were Emmanuel nga naye kamishona, nga bano abalanga kulemererwa kukola mulimu gwabwe olwo ne badda mu mpalana. UPC, some of our leaders want to tear ourselves apart. That's not what we're supposed to do. We're here for this election to give direction, to give hope, to bring change. Ku nsonga ya NRM ekibiina kitegeezezza ng'ensonga ze bwe zaava edda era ng'ono ng'ennaku z'omwezi 26 yawandiikira bannakibiina kino nga bwe yali ayiseewo okulembera ekibiina nga tavuganyiziddwa ekintu kye yali tateekeddwa kukola. Ng'ennaku z'omwezi 2 era omwezi gwe gumu ono yali asindikidde bannakibiina bonna obubaka nga kwotadde n'emikutu gy'amawulire egitali gimu era ng'alambika ku nsonga y'emu ey'okubeera nga yagwanidde okubeera nga akulembera ekibiina kino. Ekibiina kigenze mu maaso ne kitangaaza nga bwe sindikira ne bannakibiina obubaka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno oluvannyuma lw'okufuna ensalawo ya kkooti nga Akena bwe yawandukuddwa ku bwa Ssenkagale bw'ekibiina kino okusinziira ku ssemateeka awamu n'essiga eddamuzi era nga gye byaggweredde bano nga basinziira ku ssemateeka w'ekibiina NRM awandukuddwa ku kifo ky'abadde yeegwanyiza olw'okuvoola ssemateeka w'ekibiina naye gwe yassaako omukono. View of what is taking place and the threat to the future of UPC, I am not in the back seat. I am taking full charge of the affairs here in Uganda headquarters, Uganda House headquarters, and I will be assigning specifically duties to the members of cabinet. Akulira ebyokulonda mu kibiina kino Haji Kazimbirayine Muhammad ategeezezza nga n'ebbaluwa NRM gye yafuna okuvuganya ku bwa Ssenkagale bw'ekibiina kino bwe yamuweebwa mu bukyamu ng'asinziira ku ssemateeka akawaayiro ak'e11 ennyingo ey'omukaaga egamba nti ebbaluwa eteekeddwa okumuweebwa ng'agenda okuvuganya ku bwa Ssenkagale bw'ekibiina erina kumuweebwa mu nsisinkano z'ekibiina ezituula ku disitulikiti ekintu ekitaakolebwa. The Delegates Conference is the supreme organ of the party with all the powers to elect the president of the party. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV agaguddewo.